Okay. Omanyi namba y'Abachina abasomedde Bungereza mu Australia America. Nga Muchina asomera eri. Ate nga bannayuganda beegomba kujja somera China. Beegomba nti bwalayisi. Sente z'obusomera e Bungereza. Nyingi compared to China. Naye ate we mu China wano is okay. Sente ogenda osomera e Bungereza nga tugamba oli munnayuganda oba ovudde mu Sina. Za njawulo. Sente okuva omuchina okuva wano genda kusomera e Bungereza. They can afford it. Naate munnayuganda ogenda okusomera e Bungereza kiri expensive naye ate era olwedde tubalinayo abannayuganda abasomerayo abatono kati gwolowooza oti ate omuchina tajja sobola gendayo tagasobola gasomera Bungereza naye ngenda bantu basomerayo ddala eno ba student tubalina abawera nga bavudde mu Uganda naye kibanemisako bajja soma language nanti wali requirement esooka baga osooka nosoma China omwaka mulamba bw'omala ogusoma simanya okola test yawo olumala aye n'olyoka applying okusoma kwabasomesa mu lulimi lwabwe kati omwaka mulamba oba omala bogusse kati nze nanga logical ngera ne ngamba lwaki omutwalimu eyo capacity lwaki ate omwana batamutwalidde eddala eri yange bibyannemese ogenda bali bampadde kungi osomera ettaka Germany byonna biteekamu attachment nyingi yategeeza omuntu ujuli comment someone osomera eri waliwo ekyenjawulo e China sikiraba abantu nga babba ssente eyo omwana nga asomera China kati abatana bulungi ssente kyasobola okwafoodinga nze bwe ndowooza compared to other countries kuba kati wano nze benefits siziraba weza amaanyi oba omwana asomedde wano waliwo enjawulo just omuzadde abakyasobodde kubaogera n'abasomedde wano tubeera nabo nairiba nga tuyiriba ng'asomedde wano ne China naye n'anoonya omulimu nairiba baye manyi kiba obvious osomedde China ogenda omala ng'omulimu weeguli tulina kampuni gyaseetinzeewo tosobola genda kukola mu government entity yonna tosobola okusaba omulimu kwa bugubi ate bakwetaaza kwegamba ate ng'asomedde muno bamanyi omala osomera wano eno onfunirawo omulimu era wano eno ani akulimba okufuna kampuni ekuhayalinga nayo ekuhayalinga nga high skilled labor olwo nalwo lutalo byakuyigga babeera batya mbu oyinza obba expensive biki ebyo kugamba China bano bakulembeza China nga abakomunisiti bakulembeza abantu bwabwe first okuhayalinga olina okuba nga olina kyogenda okufuna eza kati mwebasinga baagala mwadireba ebyamaanyi ne wana ebyamaanyi babyekolera ndabye omuchina yetikka emigugu bowadde ovuga ebyo aye kati gw'omuddugavu nga gwakwesa omuchina gwetolabye nga nze anti ndabye ng'olina ate omuddugavu ate kati babyekolera amaanyi bagayina n'okutusinga abamu omubiri guno gumanyira omubiri we gumanyira ebyamaanyi ekitegedde guba gusobola okusitula ebyamaanyi omulimu ogumanyire bwe guba nga tegumanyidde byamaanyi gusigala guli lezi era guba tegusobola situla byaki bali lezi we bali China wano mu nsi yonna tebali komendinga baddugavu kusinga Bachina kukola China bakozi bali komendinga baabwe bennyini mu nsi yonna bamanyi Abachina bati era gye batuuse yonna mu nsi gye bakoleddeko they can perform ate bo bakola nga tebekaanya munnayuganda yekaanya azokola system yaabwe bazimba nti balina kuba bakozi bw'oba tokule togenda sobola China ali kati agenda sabiriza ni tewali wa kusaba waffe tulina advantage jagendako ewajjajja simanye jjajja aleka senga biki ebyo olime kati mulimu ffe abasomedde ne kubasenga tukulidde ku bajjajja maama nakatokwataamu naye mu community zaffe tobiraba nnyo ene China bantu bawangaala bokka tebagala kuzala nnyo kwegamba buli bo kye bakola beesekiwalinga nnyo banyweza kaffe twekisize
beesekiwalinga nnyo so tayagala kubeera namuyeye gw'abaana tayagala kubeera nnyo namuyeye gw'abantu ensi eri dimandiivu katayagala kuba tayagala kweteekako dimandi enaamubuzaako miki mirembe ayagala n'abeera mirembe gye bwe bamuzimbira kapaaka ng'akajja akatuulemu era obalaba batuula wane ng'olina bw'olaba ne famire eryawo egyagagadde ali omu yekka buli omu omulaba ali omu. Welcome to Shalom 256 is happening wetugamba aswere kigambo it is happening ngomanya oli ku Shalom 256 atanda subscribing up kindly tuwegatte kulaze abantu emitwalo namwe 13. Thank you so much, and those who haven't subscribed please join the family of Shalom 256 subscribing notification bell ogise so that you get notified and every time that we upload yakanda bogusose nze Shalom Haddad Kawesi era ndakolwa leero nsinzidde China Guangzhou webakyogera kwekiri mukama wange baka Guangzhou Guangzhou China bannayuganda basinga okwettanira twali mu nnyonyi eyandeeta naye bannayuganda bonna abaali basinga baali badda Guangzhou kiki bakoleye Guangzhou ki ekifuula Guangzhou kubanga bannayuganda bajjayo nnyo Guangzhou ekimufuula ow'enjawulo ku cities endala nti erabika kati yafuuka business hub y'Abafirika liri bono bannayuganda n'Abafirika bonna ate ndowooza ekijawukanyako ku Yiwu nti Yiwu nayo is a business hub, is a shopping city bantu bagulayo ebintu byabwe nga mu Guangzhou naye Yiwu quantity yawukana quantity yayo yanjawulo Yiwu waliyo any form of quality joyagala original ne price joyagala original tebagoba ssente ebiseera ebisinga era omusajja osobola okukola oda yo yonna oba okoze oda kati tukweze ngayo akano ka tripod akuwa quality ya mirundi ng'esatu gwe n'olondako yo eri luddawo eyo yo naye eri mu Eastern China wantu tuli mu Eastern China wano tuli mu South China in the southern sea kalone Eastern China ne Central China wikiri teza eno business hub njagala subula njagala kukola ki ekisinza okuleeta nnyo abantu wano bajja ne balondalondawo nga tebaguze like container large quantity oli asobola okujja n'asibayo emigugu gye nga gyeyo naye kati bw'ogenda e Guangzhou sometimes bakaluubirirwa bw'ogula ebitono oyagala kunnyonya ate olina obisindika e Guangzhou ate bw'ogendayo n'ogulayo quality ogenda okulaba quality y'emu nga era aguze e Guangzhou asinga so wakola nnyo ng'ogula ebintu ebingi ng'ate mu low quality n'otikka container yo era batisiba container ezisinga yo abatitto oyo kopi oyo golaba oyo Guangzhou bwe bayiwaayiwaawo ne bayimba Kampala ndabuno obugundabyo obugato mini price ali wali kumini obugata kuba mini price awo kunachibu bate kaina chibu buvanyo yiwe yo buli quality ajirina 5 bote bagoba sente nyenga ne obuyagala oligino naye omufuna ndine Aiden musajja wangali ya China eno Guangzhou atambuza abasuubuzi musuubuzi oli wa Kago ndi wa Kago mostly mu air cargo gwokwesa nnyonyi tuli banyonyi toli wa gundi maato mmale myezi mukaaga maato eyo nkolerayo ndiringirayo nnyo kitono naye mu air cargo I'm best in air cargo eno mazeo banga ki China simuluddeemu nnyo si bbanga ddene ndi just myaka ndowooza nga 5 myaka 5 so liba bbanga ddene simuluddewo okusinzi liba bbanga ddene naye abantu bagera mu Bulaaya ne bamala myaka 10 nga hali eyo ate naye n'omusizi nga tannabafuna na kiddako kitegeera kati sibalira nnyo mu bwegamba nti yanduddeyo nnyo mu kujja wano agent yakubaliramu ojjo kye China kujja kwange China negoma mu kuganda wange eyo dali abeere muganda wange yali ayizaayo ng'akola no gattagatta nolange embeera tejja n'omuganda naye waayi lwaki nange sikola ki sijjeeyo gy'oli so nanzanyirako nantetenkanyiza nange kwekundaba wa visa dda alinzibwa oba yali nnyangu
okujja ne China. Nze kyenyinza okugamba ku kya visa kubanga buli wobeera bagamba edda. Buli omu alifaalinga to the past. Banne ekyali awo edda eyo nga tewagendeka. Era naffe bwe tunaavaawo bwe twatuuka wano baatugambanga ate edda byali byangu. Era naffe bwe tunaavaawo ate abanajja tujja bagamba kati ate ffe twajjira byali always balifaalinga to the past. Naye nze kyensokola okugamba nti it's a game of plan. Plan yo ngeri gy'ogikozeemu waliwo amwangu era waliwo atamwanguyiza. Era n'abedda waliyo abaalemu. Always tugamba edda naye ate edda naye waliyo abaakola ki? Abaalema. So nze ekyenyinza okugamba visa nakati bakyaziganza okusinziira wenda abantu bwe bayingiramu. Sisobola kugamba nti visa nzibu. Wabula China ezibu wali otuuse wano. Visa yo si nzibu. Naye kasita omala otuuka ne China nga bizibuwala. Zibuwala otuuse wano. Okitegedde? Visa. We are there? 2 people? Okay. We are 2 people? So wali omuchina obulungi. Wali omuchina obulungi. Hello. Okalabye. Ni yahu chechi. Ni yahu is hello. Ni yahu. Baka ni yahu. Tuli mu ni yahu. So visa yo nyangu. Naye kasita otuuka waneeno. Game kati omuzannyo oguddako ate gwe gutera okukaluba. Gutya nga ntuuse China nga nvudde gye nvudde jjuka ennyonyi saa 9 okuva Doha paka wano bwe mba mpise Doha. Omuzannyo gukalubira nnyo wano okusinziira ku system kubanga abantu ekyenjawulo ku China abo abantu abakola ennyo visa bamanyi okulimba abantu. Buli naamugamba China agenda waliyo emirimu. Nja kukulagayo omu gye tujjaawo nawe uyakajja omwerabireko bamunsuulidde awo. Kati gwa akutuukako atya nga bamukusuulidde batya? Naye kyebalinnya okulaga nti okujja kuno ova eri onvudde Uganda bambalidde mugende China ojja na kintu kirala naye kyosanga ku ground nakyo kirala. Ono ogambye nti ku ground bikyukamu. Ekitegedde first of China obuzibu bwasinga okuba nabwo nti abantu bagamba nnyo China waliyo emirimu gy'obusomesa. Abantu bakyogerako ekintu ekyo okusomesa ne bamuleeta nga oli najja ng'agamba emirimu gyegiri waliyo emirimu gy'obuki noba tewasoma jangu ba agent bagamba nti oli waba akuggyako ekikyawe agent takulaga sayidi agamba ne gwenya oba tewasoma nti wali ogatta mugasaba Nigeria gye bali okitegeera bakuteekamu bayibu eyo ogenda otuuka wano olugero lukyuka muzeeyi ate nga nze kusomesa olugero ng'ogenda otuuka wano nga naawe olwerabirako nga mu butuufu olugero lukyuka. Nze mbadde wa mukisa mbaddewo nendabako bantu nga tubasondera enkya n'eggulo babasondera osonderako bw'osondedde baddeyo ng'oli alemeddwa naggamba nkuwulire nze bangulire tiketi nkole ki kasita nfuna tiketi enzize e Uganda mba mmaze nga bakoye mangu abatatiddemu sinzira mbeera nti bwe mbeera engeri gyekuyisaamu okitegedde oli wano ennyini wano enjogerera wano mbalabyeko so omusi babiri naggamba nti amwana nkubuulire sigenda bisobola nzikiriza bigatagattamugamuwaikazeeka eza ba agent bafera abantu katono go bakusulidde kyabadde kitya gwogenda okundaga obufere lozo obufere tebusobola kuggwa mu nsi eno kali ye agent akitwala nti aba teyamufeze kubanga programu ye baba akoze ogwe yamusuubiza kumuleetawa China kati ng'amuleeta agamba otuukira waakuleetawa kati ng'ono yennyini gwe gamba oli andaga nti mu communication ye yamukolera visa e Uganda nonna ba engaginga nga n'omuntu wano omuntu abagamba jangu yalina wano omuntu e China yes omu Nigeria ng'abagamba nti ajje emirimu gikola ki wegiri mingi ajja kweroboza bweroboza guno n'egimu agigobe n'emirimu agikole ki emirimu nga mingi okitegedde conversation ye yonna gyandaga kati
you know sometimes olwawo okujajinga kitegedde olwawo okujajinga omuntu oyinza okwangwa amangu okujajinga agent kubanga owuliriza side y'ono kati essaawa zino tuli ku side y'ono ono ye mutuufu kyagamba tetumanyi naye oyinza okugwa naye kweyamuleeta naga nti nze yansaba busaba visa ya China nanga ye kasita atuuke China nja kweyiiya okitegedde kati atuukira waliwo na Nigeria bagattagatta emirimu yatukira mba Nigeria akulaga nti yagenda okuva eri communication yenna n'okuva ku kisaawe ng'omuntu oyo baabumuwa nga jajja okukola ki okutuukira Omunigeria yamukima ku kisaawe Omunigeria yamukima bulungi n'amulisiivinga communication ejo yakuwa akulaga nti n'oli e Uganda bakomunikatinga n'ono ng'alaga nti alayika yalaba nga bakomunikatinga nti anga oli amugambye nti emirimu eno gye gikola ki gye giri agenda tuuka akola ki ayolako buyozi eno negima gyagigoba bwekito bwe kiri naye kati yatuuse angaazi n'okusula yatuuse nga twali mirimu ate weegiri ensi erimu emirimu egyo egiri awo gye boogerako nawo wennyini otuuka ne bagamba waliwo guli oba oyagala sigala oba oyagala ddayo naye ekitegete negwo ginabwogira kigiriwo eno wano ddala ffe abawangalira mu gwanju wano kasita oba ng'ojja China omuntu yenna aliwo oba ng'ojja China ng'ojja mu gwanju bw'otuuka wano gwe alina okwekuliyetingawo omulimu sookaddemu bw'oba ng'onajja ovudde oli Uganda ovudde bukuya mityana bw'oba ozze gwanju gwalina okwekuliyetingirawo omulimu gwalina jangu mu mindset yo ng'eri aki bwetuuka e China nze neekuliyetingirawo muki omulimu bwekakuyambibwa n'ofunako w'otudde linagamba anyamba akaawo kwasiza akaawo oyise emikono mu maaso ekitegedde kubanga wano majority tewali ba China munaddala muno mu gwanju majority Bachina batono abahayaling abaki abakozi kubanga be bamwagaza naye ku mukozi etufuuka burden omukozi olina omufunira omusuza visa work permit ate penalty gye basinga bakwatirawo ng'okola nga tulina work permit penalty gye bamuwa nene oyinza n'okuba nga tonnaba kavalinga sente ezo nga tonnaba zikola zakutaddemu tegezo China teri bakadaama eno teri bakadaama wano bakadaama abaliwo era bali professional babayita bannanies nani so si kadaama abannani ng'afunira bw'aba agufunye bannani abasinga osanga batono abataweza bukadde buwera buna oba busatu omwezi obukadde buna naye ekyo tusobola kuva Uganda n'olinnya bunze kukola bwannanyi oba neteka akapande embundi nnanyi kuba bwakibuna omu sigiri awo nti ngenda tuuka bagwadda ntuuke ng'omulimu weeguli osanga omu ate naye obusagalaga amaladde nago kati ate poliisi ekitegeera kati ebitegerekeka kunyumiza luke kati lwaki wavuddeyo ate kati visa yange bagukolako myezi 2 ne kuggwawo ogwannani anti kati tusobola kusinziira ku oyo omu g'olabe mu bantu mu myezi oba mu mwaka ogambe bannani emirimu gya nnani gyegiri China nedda ssibo ogwo jasita guba mu kisaa teri kulongoosa bakadde ate biri e China bakadde beerongoose n'abeeno abakadde beerongoosa abakadde be China n'abakopi batammanyi abaana bali eno bali ku mulongoosa bakadde basimuula bakadde kubatuusa magumba bakadde bweno bugezigezi bagezi beerongoosa baba beebeerera ku bugaali embulaba osinga kaba katambula kakadde kalaba katambula ekitegedde omulimu guno bano bagamba wakedde example entuufu ey'obusomesa abantu basinga bagamba mugende China osomesa oluzungu how true is that and kiri kitya wano ku ground kati gwaluddeko maze emyaka 5 you must have seen it all bwenja nga nvudde mu Uganda nina diguli yange mu BBA na diguli mu Masscom njagala kujja waneeni nkola ntya yo yevuga simu yange yevuga
Gateraga. The WhatsApp and those. That's what tuleka tuli mu kukola. Wanize. Abane batusibwako aba Havi Travel World batambuza abantu. Byonno byalali ebyabo si agent bakwanye guidance. Havi Travel World esangibwa Chengera Mall. Chengera Mall awo boza Havi Travel World namba esimu njaji kusomera mpola mpola obenga bakutambuza agalo osomere China okukola China okusukule China bakuyambako. Tokkiza agent kufera kujja ja kujje akutusemba Nigeria akulyeko n'emmere genda ku Havi Travel World mpola mpola omusajja ali eshawo mu service doli abasajja bakala okwongera ku size abenywa mu size dagali ekiwala tali atuse abalina ebiwala ta boldness daga tulire tesawa yonna tugamba ne China abalumizwa magumba abalina ulcers abalina sinuses allergy endwadde yonna gyoma tujanja bisabu tuwanja ku Shalom Services. Shalom esangibwa kisasa ku the Village Mall obe mbendo wa tax park ebamenyawo obe mtanyanga ku muzikiti omukulu kisasa ku the Village Mall oba kuba ku simu eno 0705 271973 ndwane Aden musajja wangalidde China emyaka 5 atambuza logistic transporter air cargo air transport bone air cargo pro bone air cargo yes batambuza bintu ali mu Uganda ngagala kusubula China muguliza abantu ebintu tuguliza abantu ebintu tubatikkira ebintu ne bimutuukako twogera ku example ya obusomesa obwo manya ntya mute bali mu konfera manya ntya ngenda funa mulimu gw'obusomesa era je jiri mu China mu nene mulimu gw'obusomesa ejo kate mulimu gw'obusomesa ejo mwejiri mwejiri muno mu gwanju China nene China nene mwejiri ne just jirina challenges egy'obusomesa yes naye nga mwejiri kusomesa oluzungu kati manya ntya wano beetaaga agenda okusomesa oluzungu jina challenges najo zirimu babbuloka baajo jirina babbuloka baajo abagezigezi baamu jirimu babbuloka baajo mwejiri naye jirimu babbuloka baajo mulimu abachina mulimu babbuloka abachina right mulimu babbuloka naffe abanasiba ancha atugambye mukastojjano nga wetonderawo omulimu mulimu babloka bana abava ku side yo Europe eyo Kazakhstan Russia kia gonna ngamba from Kazakhstan kati yonsi abo era obutuuka wano bwoba oli mu busomesa sometimes inti omuntu kimwangira nnyo oba ozze mu busomesa nojja n'ofuna click oba group eyo nga eri mu buki mu busomesa tebiri requirements tekiyinza butabaako requirements ate muwaso these days nti buli kadde omanyi China yo yanjawulo eringa nsi zaffe waffe okukyusakyusa ebintu tulinda ate mateeka ate bakole batya China nedda ssebo si bweri bwe waabwe likyukirawo nerikola China kasita bagambira buli balaba akatuli bo batuula mangu ne bakaziba etteeka likwatirawo kyagambwa ate ate implementation ate bikibi simanyi parliament etuule simanyi bayise wano baze bakatuli ako nedda ndabye poliisi eno ng'ekwata omusajja nga tambadde element n'amugamba osaaga naganda element ino erwa mu kagundi n'amugamba osaaga jangu byebyawe likolerawo element kati element oyo ataano gaba gamulidde element batujambadde alengi ataano gye mitwalo 2.5 ziba za buliwo eja Uganda batuyambadde element 2.5 eja Uganda nga gikwatirawo kapicha ako olaffe fenna tuvuga nange mwendi era element bataddemu amaanyi nendi okanjugula bulijjo nkavuga sijju abasirikale tusaba kintu kiduyiyo omusirikale kintu kidogo wabula okuba eggaasi tebagoba sokoleke onange na abasirikale bafeeyo mu Africa wali ensi eriyo kati oli mu Asia zino Asia bano bafa Asia community zaabwe zifaanagana feri wafenga kasito omusirikale ankwata afande kankuweeyo amazzi wano terigaba mazzi era kasitakwata nga kati ngaze sina number plate ne piki njivugera na mukutisseeko sina number plate ate waliwo ebiseera ne element wenjirabirayo nenjija nga njivuga naye ekyenjawulo advantage gye balina tebagoba
omusirikale weno takugoba akuyimiriza bwati n'ogaana n'obanga ayimiriza n'okuba gaasi ng'apowa naye lwalikwata bwe papa aba yandaba buli wamu ajja kufuna wali wano towayambala kamera zijja kukuleeta buli wamu tyawabeere ng'alaba lwakuyimiriza n'odduka alubale bakubiseemu RNB ameka ku nguudo zono ziriko kamera senga nkola omusango bandeka obanga sirina mpapula naye ne bakutte bwe bati ng'akulaga akafaananyiko wali oli embizzi okola ki buli woolina akasanga ajja kukufuna muzeeyi kati awo wamala okukwata akubisaamu bukubisa RNB 5 naddala ku piki etayimuza emirundi gyakufunye bwe giba 8 50 times 8 yes olaba baba bakubanjiza 2 nga bakeetikka bw'oba olina visa yo bajja kukuleka n'epiki bajja gikola ki naye bw'oba olina visa bakuleka n'epiki bagitwala piki bajja gitwala oba osobola ogikiriyayingira oti bannaye ngenda gikirayagenda gikola ng'osikaninga kodi nga lisiti efuluma ndaba eno sasula mukozesa kodi supermarket okoze bwoti kodi okoze bwoti kodi sinji sibya kashi they are running through like a cashless country China era eri mu future future umanyi obeera Uganda ebintu ogenda n'obiraba nga bya future naye ogenda otuuka eno nga bano babirimu future bagiba mu future y'abazungu si ya kulinda myaka 5 it's just a future of next year abazungu mwana ekintu ekyo nange kyantuukako nabeeranga e Uganda nga tubeereyo mu makindi waffe mu katwe nga tulaba ebintu ebimu nga tugamba bya mu future tebisoboka bya mu future ogenda otuuka wano kati ndabye emmotoka eziri eno ne ŋŋamba abayimbi b'e Uganda ba TikTok b'e Uganda ba YouTuber b'e Uganda emmotoka bakola ne pate emmotoka zendabye eziri naye nga zivuga taxi za bulijjo kati eri ewaffe ziba za future eyo aleese 224 bakola ne pate omukwano gwa Feroni producer akasukula byagula emmotoka nga 1997 emmotoka emusinga obukulu ne twaselebratinga yantambira 92 kitegedde naye yasooka ogivuga yafa neyaddako n'afa kati fe abanaku 2016 fe abeewaana mbu emmotoka alina mpya 2010 naye ngaeseeko emyaka omanyi kyoyina 2016 wali ewaffe omanyi kyoba nakyo gwe sirika n'okusirika mwana gwe tuli bubi bw'otegeera Uganda tuli bubi is it about Uganda is it about governance bakulembeze baffe banaffe Kenya tuna mindset yetu nafunga ffe mu Uganda abuzibu obulemu buli kuffe bantu obulemu buli kuffe bantu obulemu buli kuffe bantu kubanga ffe ng'abantu ne batubulira batya tetusobola kutegeera kitegeera obulemu buli kuffe ng'abantu kabakulembeze tubanenya kituufu nti omukulembeze always yalina okulaga ekkubo ekitegedde omukulembeze yalina okulaga ki ekkubo tudda wano tuzzaako naye ate naffe ng'abantu kitukakatako omukulembeze oyo bw'aba tatulaze ekkubo ddungi kiki kye tukola kanyekulyeta we siri ku Uganda sogera ku Uganda yokka ne Africa okitegedde kubanga waliwo ebintu bye tulaba wano nogamba nti South Africa gyebiri bibaddeyo naye okuva abazungu we bagenze bagita bigenze bifa buki bufi noga senga basigala nange nkirono ne ngamba senga twasigala nga abangeeza bakyatwala senga tuli wala so wano fenga bobeera ne China toba na kyakwekwasa okitegeera era omuntu atakyusiza mindset ye ng'ali China aba afunye obuzibu bw'amaanyi tolina excuse gy'owa ti abantu bangi China ekweseza advantage y'abantu okutuuka bwekola ki weri okutuuka okubanga eri second bali mu billions bali mu 1.4 baweze 1.4 tuli million 45 India eringa egenda mu 1.4 something India kati esinga abantu
China ekwata kyakubiri naye having all abantu abo bonna oba tukuze tuwulira China erimu 1.3 bali ku 1.2 naye bakozesa advantage y'abantu okutuuka we bakola ki we bali naye ate ffe waffe omuntu watuuka nakugamba ayagala okukolaga ti kikulemeseza oba enkulaakulana okukola ebintu by'abantu bangi obukaddaana ana mu busitaani. So it's all about mindset n'okwekwasa. Twagala nnyo okwekwasa. Kiga tubala ne sometimes back government is sinenya agent amukoze kyamulesa sivulidde side ya agent yole omuvubuka twagala nnyo okwekwasa. Okwekwasa twatondebwa nako. Fwe baffe mu badduga tumanyi okunenya n'ab'enganda baffe tugundi tanyambye. Ne basenga batuloga. Yakati wate waba nasenda atanyamba. Ekitegedde. Ngali muganda wa taata wange. Naye ate bana bakula nga tebamanyi nti senga tajja muyamba. Oba tekikakatako sengaawe kumuyamba. Gwali n'okkola. Bagenda bugenzi. Alemeddwa teyeninya mulala ngagala nti nze nalemebwa. Simanyi lwaki nalemebwa. Tubadde ku Apple Center yenguza iPhone 17 Pro Max 1 terabyte. Jenjiguze fefe ka badduga abaddeyo eno teri nyi badduga venje gye tuli eno mu town ekitulemesa okubaayo abadduga abangi community yaffe tibwowangalira mu bibuga bino buli ekirimu ekisinga kiva running out of your budget. So budget yaffe tetukkiriza kuwangaalira eno. It's expensive okubanga obeera eno bwe kiri budget yaffe tusobola kukkiriza kutandika kuwangaalira eno. Mwebere eri bayuni. Twebirire eyo mabbali. Simanya dasatan. Dashateyo gye mubeere. Kati awo nnyini ku Apple Store okkiramu katono wali. Waliawo akatale ka kompyuta empya. Naye gwe tukakonoozera muze ozimanyi. Kompyuta empya? Ndeka. Kugamba bannaaye. Era bw'otandika kati naffe mugundi mu society yaffe. Twemanyera ogenda n'owulira olyagenda nawo nga bagimutumya omuntu waliwo ayagala kompyuta bw'ati n'omanya nebanya nti kati oli swangezi yamutuma gundi kompyuta empya ogiwulira nga bagigula $3,000 egya R&B $15,000,000. Kitegedde kati gwe oyinza okugula kompyuta $15,000,000. Ozingenda bange era mu bwongo. Naye Uganda ali abazigula. Kati ng'ama kampani bitongole. Bagenda sina bitongole abantu abali mu gundi mu graphics abo abali mu studio abo ba swanga the news media abali mu bintu ebyo. Code base. Aba coding abakola ki? Abali mu abalitaga graphics oyo wamaye bo bazigula. Naye ogenda kuwira ajiguze ng'ayimiridde muzee. Entale busosoze mu China nadde eri abaddugavu. Kati nze mindset yange yakyukamu ku kigambo busosoze. Etya. Ogamira nti mindset yange yakyukamu. Natuuka ekiseera nenzikiriza nti obusosoze mutima. Okitegedde? Okuba racist sahati mutima gwamu. Yes, mutima. Okuba omusosoze. Okuba omusosoze. Tebakuzaala nakyo. Bakuzaala nakyo. Mutima. Bakuzaala nakyo. Omuntu nga si musosoze oba nga si mubi. Kubanga kizibu osanga omuntu omusosoze nga mulungi, omuntu omusosoze mubi. Baba wampisa mbi, tabeereka naye. Era ogenda okwewuunya ne mu community nze nga wano Abachina abalabye. Bembaddeko nabo kubanga ngenzeeko mu byalo yalona. Ng'oyi ogezaako okuyiiya n'obeerako eyo ne bigana n'oddako eno. Naye ogenda osanga nga they are fine people. Nga tebakulinaako buzibu. Nga tekulinaako na buzibu. Nga tebasosola. Nga tebakusosola. Okitegedde? Bali. Nga ate bakulu nga bakuze. Talina kyakwagaza oba toliiwo tebimukwatako. Najja n'akubuuzaako just nti ekyenjawulo kye balimu kale waba talabanga ku muddugavu nakwatako mu byalo eyo ewala. N'akubuuzaako nakwatako naye ate nga nakyo takikola mu busosoze. Ng'akulaba gw'olyo. Just abadde talabangako muntu nga ggwe. Wali serious? Naye ate omusosoze tasobola kujja kukeberako. Ye adduka buddusi. N'owo omusibira akwatirawo ennyindo n'agirabwatira atambula agadde eri. Wali serious? Bukiri.
nakwata ku nnyindo bw'ate nga wali muddugavu. Naye kikola ate ng'aliwo abalala. Abalala bo ne bajja ne bakwetegereza. Bo ne bakobaako ne bakola byabwe. Kati abantu lwaki onnyo Gadde okwebuuzaako abanye ebiki obadde oli wa myaka emeka n'omanya oyo ye si musosoze just ali interested mu ggwe. Abantu lwaki onyamba ali abaddugavu ng'abaddugavu basambye akapiira kwa World Cup mu nsi yonna Premier League mu buli liigi yonna ey'ensi abaddugavu weebali. Yes. Naffe kati ngenda kuwa example olwedda nga nkyali e Masaka. Nali e Masaka eyo abazungu bajjako ku kisaawe ne batugamba abazungu bazze abadenimaka bagenda kujja ku kisaawe bagenda bayamba mugende mulebe ku bazungu. abayimsida gye twadduka naye kyegamba nti tetwalina TV nti abazungu twali tetubalaba. Twalinga tubalaba naye omulaba ddala physical olabeko omuzungu kati nabakyalinawo omwebali. Mwebali bizibu kyemutera bye musinga ossanga bannayuganda abawangalira mu China ebiri geno. Ebizibu bannayuganda ebizibu omanyi tebiggwa. Kiwala ebizibu tosobola byewala. Ebizibu biba bannaffe buli kadde waba wajja nga wakuyamba. Buli kadde oba wakamaloone wofunawo woosula bw'oti akayumba k'ogwamu buli omu abaya buli kadde gundi waliwo nawo olinawo w'okusula obusimu tobisobola kuggwesa abantu agenti gwaweereza waliwo n'obamyaha abadde yeetaaga buyambi bwe batasobola kukwata gwe abasuza. Okitegedde basobola ate oli waba alina empapulazi kujjako ng'osuza abatalina mpapula ng'alina kiviza nga talina visa. Okitegedde omuntu aba atalina visa ye musango nawe bakutanza era bwe bamukwatira gye bamukutte bamulemerako osulawa asobole okubawaayo naye bajje bakwate oyo abadde amukola ki kati bw'atabaleeta kawakagobako. Era oba osuza omuntu yenna atalina visa omugino omugambira gye bamukwatidde gye bamusanze gy'asula oba bamutudde ku paaka mu katale sina gye nsula nze mbeera mu katale muno naabira ku toyi za mu katale kuba ziri public wano toilets wonna ziri public. Osobola naabiramu? Naabiramu n'okyusa n'engoye zo zina n'ofuluma n'ogenda. Twalina toyi e Kampala wano ebizimbe byonna bina public toilet. Ebizimbe byonna wano tebasasuza toyi. Kyokka ekizimbe ng'ekyo tebasasuza toyi era bw'ogenda ali ku reception n'omugamba njagala kufuuyisa ajja kutwala bulungi agenda wali tebasasuza no toyi. Munange e Kampala toyi yafuuka business. Abasajja babasizza bakoze business mu toyi. Byebyo byebintu ebimu ebiganya ensi zaffe ogenda mu maaso okulaakulana. Olwaki otasuza munno toyi? Obubbi obuli e Kampala gwe obumanyi. Okufuka 5 longa okola 1000 ate akwaka tipi bwe kakapima bw'oba osasula renti w'edduuka ate ne bakubala amasanyalaze ne bakubala amazzi ne bakubala buli kimu ate ng'olina osasula toyi. Kwekugeme ensi obuzibu obululi tosobola na kudifayini olaba zinakkiriza at a certain stage twali tetunaba kutuuka kwefuga. I would agree with you. Twapakuka okufuna independence. Tetwapakuka tebatuteekateeka. I think abaaliwo ensi tebagiteekateeka. Ate nakyo tekiremesa kugamba tuli awo omuntu logically gwe kirabemu omusajja akusasuza nakusasuza ebintu byonna ebirina nakusasuza amazzi amasanyalaze nakusasuza ag'omu nkuubo byonna ng'olina obikola ki obisasula naye era ne toyi iba yakola ki yasasula yakusasula. Tuna hoteli gye bagenzeeko kati obwo obulemu nabo n'obunenyeza gavumenti nerabwa gavumenti oba bwa gavumenti oba baani naye kale gavumenti we yandikirabye yandibadde tukuba agunje ekikonkola wa gavumenti we yandikirabye yandibadde ikola ki
ina hotel je nalaze ebako chekola yanga ayo Nigerian fina Nigerian no hotel ha Nigeria bakola ki abantu aba Nigeria kati hotel eyo wetyo ebefunye cases ku Nigeria sege it's chivalry okuba out of the blue na gama nti kitegeeza waliwo kese yaliwo nga yava ku Nigeria ate etali emu oba bbiri zizenga ziwera ne agamba kati ekimala Nigeria wenyiweewaawo kitegeeza bwekityo bwe kibeera era naffe Abannayuganda waliwo hotel z'ogendamu abakazi abawala nga tebabawa tugende mpola embozi etandise genda nitambula mpola waliwo hoteri waneeno wane China nga kasita wagamba ndi mwala Munnayuganda tebakuwa wakusula luwa tuli babbi abala Bannayuganda babbi kale baneekolera gyange beeryamu kati ate oluusi poliisi ejja nebakwatiramu enfunda nti nyingi bakwatiramu enfunda nyingi hoteri eyo buzibu gye banenya esasula nnyo fayini kati okoowa okusasula fayini ng'oteeka omanyi wane China buli fayini ekosa nsawo yo oba repetition yo nsawo yo oba repetition yo era Munnayuganda ava gy'avudde eyo n'ajja waneeno azze kwetunda of course babagula nnyo Abannayuganda babaagala babagula ensi yonna ey'obusuubuzi kigaba abasuubuzi baba from different countries ekitege babaamu so era kasita abasajja babaawo yagalagana baba balina okugula abakazi tukinenyeza nnyo abakazi naye nga ate ababagula basajja by the way tunenya abakazi omukazi wa malaya kibi nga tebetunda ku nsolo betundira ku basajja tezo obwamala bufunya kiralo eno tebufuna kiralo as such naye bafudde can get a living katabanga musente meka malaya sina nnyo experience ya basinga guza bazungu obeera aguza Munnayuganda munne kati wano mu Gwanju ogibaddemu bazungu batono banes ndaka nakalabanga mukaaga abazungu singa kulaba China no like Bachina bo balina okubaamu kwa nsi yaabwe ekitegeera naye abazungu baawukana n'Abachina kati kasitoba nga tuli mu China you a foreigner amongst the foreigners abazungu batono that's the general thing baba China balina okubaamu kubanga eno nsi yaabwe ate kati babeerewa naye amongst with the foreigners abazungu baki batono kubanga abazungu omulano gawe muzungu si mu China muzungu ayawukana ku China okujjako be tutaawula be Bajapani baba Vietnam abo tojja bakola ki tojja mutegeera naye nga akubuziza mu luzungu nawe toli mu China nti nze ni mu Vietnam China tolumanyi sirumanyi awo oyinza omutegeerera n'omanyi ono naye nga bano amongst the foreigners abazungu baki batono era n'abasingamu abatambulira ku streets zaffe eno naffe gye tuwangaalira ogenda okulaba nga be bava eyo Bolivia, Kazakhstan, Russia ne bano bazungu bamba UK gundi lisimanyire mwezo European countries ezo Denmark, Sweden batono kati yo basanga eno abo bawangaalira ate mu bitundu bino bebeerera eno kati abayagadde okwegulira ku mu China yerire ku mu China oba okwana omuchina Munnayuganda Abachina bakkiriza abaddugavu bakwana kibino nga buli mulaavu obulaba relationship tewali government egigaana tewali government egikola kyegigaana gwe ensonga ekiwaliko gwe kyenzudde China ogamba nti ogenda kunoonya akwagala abato balungi naye abakadde babi you people China ni abantu ababi not in bad faith naye Abachina babi naddala bakuze emyaka bakuze emyaka mvako banyamula mu film bano abo banjakulo aba ba film
Omukyalina ali eno mubi. Anti kati ekikusinga okutabula abantu abakulu bangi. Kwabba obutobulaba. Abakulu bangi. Oba abato basigala mu mayumba simanyi. Naye nga abantu abakulu bangi. Ate onuleetera be basinga abantu abakulu kati bo ne Japan. Balina abakadde bangi. Bawangaala ka green tea. Bangi abakadde bali mu Kananyodde ka green tea. Katono nsule mu toy. Kanzi zeno. Nanyodde ka green tea naye mama. Nga omanyi obadde mulwadde, tobadde mulungi munda. Kabaka kugogola. Bana nanyodde green tea. Ne kano nsule ku toy nga ndi kuli bwenti. Bana green tea katono nzite. Abala bana abakyalina bakkiriza abasajja addugavu bakwana. Bazaddemu. Bazaddemu Nigeria era abantu bono mu bantu abali fine. Abeyagalidde mu China kati boogamba boolabako onogamba omusajja ali bulungi alina ssente erogeno mulanga alina omukazi mu China. Bayibe twasanze eri maduuka g'amasimu. Basanze alina n'edduuka atuddemu. Ali mu bizinensi ye. Ate marriage visa. Bano bantambi abalejjale. Kati abo batulira ddala mu maduuka abo. Abo batulira ddala mu maduuka abo. N'omulaba n'omusanga nga alina edduuka. Abo bo baba bafuna ne gundi. N'obutuuze. Ate China tegaba butuuze naye kuwa permanent residence. Baba ne kaadi yaabwe. Tugende mpola. Kaadi ya China. China tegaba butuuze. Ezyo tezigaba butuuze. Naye kuwa permanent residence. Tobeera mutuuze waayo. Toba mutuuze. You cannot be Chinese. Tesobola kuwa passport. Ensi mu nsi eri emu yokka gy'ogendamu n'ofuuka omuntu w'ensi eri America. Ate Canada. Canada bagaba obutuuze. Ensi zigaba obutuuze. Mpozi ne Canada. Ne UK. UK basigala bakuyita mugundi. Osigala oli mu na Uganda, oli muddugavu. But only America where Uganda become an American. Ofukira mu America. Eno ne wempasa mu China. Ne tukola embaga. It's a different thing. Bote bagabira bakuwa just kube n'abaana be babeera aba China naye gwe tusobola kuba. Tusafuka mu China. That's bad. Lwaki omwana omutabani osigala? Lwaki omwana omutabani osigala? Omwana omuto kati ate oyo ono na wa high school waliwo aba primary bosanga nga banywera ddala sigala. Omwana primary? Aba primary. Nga nosigala eno? Lwaki? Sigala wano. Is it because of weather? Eno mufuna ku winter? Nnyo n'amaanyi. Mu December? Yaweddeyo wiiki. Winter ebeerayo. Nnyo n'amaanyi. Wano sigala oyo. Kati ndowooza ano yafuuka kalica. Okunywa sigala. Okwaniriza omuntu nga musajja munno. Akwaniriza musanyu. Akuwa omuti. N'agukuwa. Era si kive. Tekyesittaza mwana wattu. Kunywa kasigala. Oba kikolwa is a act of oba kikolwa kyakwagala. Brotherhood. Ekitugatta. Ofunye kyaliwo. Walaba abanywi b'enjaga. Olumu n'akuwaako oyo abakyaliwo waddala. Bona buli nsi erina ebyayo nze si okunyumira akakasuze okunyumira ku sigala oyo. Ogenda mu malwaliro ebifaananyi gyebiri. Smoking kills. Causes lung cancer. Ne ku paketi yennyini emutunda babibateerako. Smoking kills. Ne wali mu ddwaliro. Naye omusanga mu ddwaliro nga ku kifaananyi kwennyini kwesigamye. Smoking kills. Nga kwesigamye bw'ati. Nga kwesigamye. N'anywa. Amawuggwe gonna bagakubye bagajjuze eddwaliro. Ojja kuba bw'oti. Nga tayagala kumanya. Kweyesigama n'akanywa. Tekaliiko myaka. Tekaliiko myaka. Oba mukadde. Era natuka n'engamba osigala wawano bayibo bamukola batya. Abasajja obasanga bakadde bati. Naye nga anywa. bakaliko. Banywa.
buli nakugamba mbwa simanyi bamukola batya bamufilteringa naye yenna asigala tobacco sebo bafilteringa mu kano kabeeyi mukko byawukana ewaffe etalinga weewaffe naye era mu malwaliro babakuba ebifaananyi ng'amawuggwe gaweddewo naye tebakavaako era tebasobola nakulowooza nti kati ate ekyo ekintu kyasigala kizibu nnyo abakirimu basajja babagagga abakola abakampani za sigala bamafiya kati gwe bava ku buno mafiya bwewaffe buno kyane n'abamafiya tewali nsi buli nsi gyekoma okuba ne system n'abagezigezi bamu era bagibaamu abalaba loophole kati ate bamafiya bawano bagagga nnyo tebamanyiddwa oni kulisi si bagagga bano bagagga babeera mu biliyoni 2 aga dola biliyoni 10 biliyoni 3 ng'agajja mu sigala bakola ebintu ebirala naye baba bamafiya batobako wano era mu China kugamba nti babandikisa abasinga bali mu tobako bakusizaamu ebintu byabwe bingi bakkiriza okunywa enjaga e China tebakkiriza n'amala bakwata nga wobuuziza ku kya hotero wali ekisinga okugobya aba Nigeria abo ku mahotero njaga oba bagijjawa naye babakwata enkya neggulu sibu nga bagiyina onabika bamukyaye bamwadde atubuleke nga ava ku mulimu alina obusungu akoye ejjogo nakubeererawo ombwa ggwe nkoze buli kimu ombwa ggwe banyiiga mangu omukazi bamukyaye ayinza oggwawo n'akuba omulanga oli serious poliisi yeemugjawo beka bamukyaye alina obusungu bw'alina hello we are 2 people are you seeing us bambi oluzungu gwe kati enjaga eyo namala bakwata nayo kaba kaweddemu badiringa balina engeri gye bagifunamu baba nayo teza anajjeeyo e China ng'ova mu Uganda teweetantala n'ojja n'enjaga naye be neeyitawo ku kisaawe bakimanyi kati guba gusunye yo nwagiyisaawa ekata yonna olina mukunya ekigambo kye mwayogedde visa muyitamu kya mulimu lamme wano eno like tugamba nti oli ayingidde embwasi embwasi kyeki embwasi oba toyina oba toyina visa ebeweddeko kyemuyita embwasi ayingidde embwasi mujja kuyiga mbwasi ng'omanya visa yaggwako kati nane bano abaagala abalejjalejja bafranka ntambizeko China njagalayo akaana nkasanga waliyo street ezimanyikiddwa oba kilabu ezimanyikiddwa mbu waliyo banneekolera gyange street teziriiyo street yalinga wedda naye naffe tubuulira mbwedda mumbu abadde abo abajjanga bagendanga eshawube eyo naffe tubuulira mumbu babeerangayo tebakkiriza bwamalaya China teteeka teyagala kifaananyi kibi ku nsi yaayo obwamalaya bwe buli yabadde buli silent naye ng'ate obwamalaya obuli wano tolina nsi ddala ndowooza gy'obugerageranyaako obwamalaya bungi wano bwe buli naye ensi yakula kati buli in a certain level betundira ku app masimu app karaoke night karaoke night yebeeti eyo kati system yawo neza karaoke night bafuna ekizimbe a building like this kati oyinza okwekanga ebizimbe bino byolaba awo nga kuliko karaoke rooms kati oli afuna nakwata floor nga namba nagidesigninga like a club naye nga buli room eri ku VIP level room bagizimba ng'erimu buli kimu erimu amataala nga onaalaba kirabu bwebeera naye VIP section okitegedde naye nga eringa naye kati feri waffe tukozesa nga onaalaba VIP zewaffe kati karaoke room bano we bazizimba okitegeera kati ebaawo nga karaoke TV bagiyita KTV yes erina reception kati erina ne rooms ezo mujja ne mubuukinga room
muyingira byakumala ku bookinga tova erimbo ofunye vibe osobola okujja naawo osobola bookinga ofunye vibe kwa si karaoke room eyo teba ya muntu omu bw'oba ofunye vibe eyo ojja kugenda mu bbaala naye oba oyagala vibe eno oyina kugenda mu KTV mu karaoke rooms ezo tuulaka mu karaoke mba muzize 5-6 nemutuuka ne mugula ebyokunywa ne mufuna lumu ne mugula ne babawo ebyokulya kunywa ki music nakuba music mukuba wammwe buli kimu kye mukola kiba kyammwe kya private music wammwe microphone mweziri ne oba mwagala kweyimbira ne mweyimbira wa sound track zammwe lumu banene mupangisa lumu okusinza ku namba muli bameka mbwa 2 ngaba wejamu abantu 2 nobabuuza munamu lumu nene bwe tuli abantu nga 20 ne baba lumu basobola okubakola ki ebamala okwama datinga oba ku datinga ne muyingira era ne baba wabiriza zonna n'abakazi ne babaleetera baba banywekekereza kilabu yekuwa agenda kunywekereza yes bakazi balina okubaawo okutunda kati gwakola selection mu njagala kamuserebende njagala kabuwa bere njagala wabina bano bo babaamu okubabudaabuda mmwe mugule kati bubeera bwerere oba bwambadde sebo polisi wejja guba gunawooma mwenge gwoma ng'omuntu ayambadde babaamu mwenge gwoma omuntu ayambadde empale tali mu music kwali vibe naye tebaba bwerere ssebo naye kuba wano nti era baba bambadde ffe waffe bebiyita nti obumpi bikini wabo wano is normal eno teri kukunamayi oli bw'aba yambadde kampi ayambadde bitya is just fashion taba tayambadde bubi ebyo byokwambala bubi byakoma musange era bw'ogamba nti bambala bubi bagamba oli mu century ziri ezayita oli munna Uganda okiteke bagiyita ancient days oba mu ancient days kati omuntu okwambala wano oba omukazi ayambadde kaki oba kaki is just fashion kati bw'olonda waga kati ako kensiimye bwe muba mu KTV mukoze ebyammwe munywedde olina gw'osiimye ng'ogenda ku kawunta ogamba nti ono gwenkola ki gwensiimye ku kawunta omukazi omugula busasulira ku kawunta oli muyaye tomuwa kashi osasula ali bosi we ku kawunta sente zisigala wali kati mala munywesa oba ajja alidde ebyo tebikwatako kasita osasula gwe kasita osasula ekikumi kya $1 kiwera watisukkamu nga babbeeyi n'okusukkamu bwe kiri kale kisinzira ddala no mu Gwanju baseeraseeramu akabeeyi kaapaala tugenda mu different provinces cities enkuba etandise okutonnya n'okusukkamu tetugasukka wano naku olwaleero tubadde wano ne Eden era nga kampani yo eyakkamu bantu waweereza basoma ennamba ey'essimu yes kati nze bampita ale ndi wano Gwanju mbesingira Gwanju China mu Gwanju muno muwangaliddemu era ebifo ebisinga from A up to Z mbikola ki mbimanyi tushipinga bintu tuli ba Air Cargo Probone Air Cargo twetaaze yenna tusangibwa ku Ham Shopping Grounds parking lot lwaggulu e Kampala sobola ogenda ku office zaabwe room B52 awe Kigwera mpola yenna aba twetaaze agende ku Ham Shopping Grounds olutuuka ku Ham boat n'obuuza Probone Air Cargo oba otufuna wabula yagala contact yange nga nze omuntu nja giteekawo wansi awo ogibawe mpola oba nja gibawa kuba ya China ngisome gisoma eri 158-444-703 maabagala okusuubula oba nja giteekawo naawo sinnabakwata namba yange ekyana gye nafunye kanange buli gwenzirako kukwana ansabe namba nkwaye China olwoku inboxing nga China this one number
kakati mugenda kungwako nafunye namba ye China eri manya gange kakati buli agenda buli Shalom your number 18 you have gone nga tujja kubeeyongera tujja bayata tugamba emboze China mpola yasoge katunyumyemu ko mumanye Shalom tuli mu mbeera ki ezenjawulo tega twanya kukola mbere bulungi mweraba